bino binsusseeko saba wetangire n'akatanga. TMO Online Television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on this show. Viewer discretion advised. Ebintu bino babiwulirako otya abasajja bano bachwezi? Omuganda agamba nti omuvubuka ow'ekinyumu yeetikka ekyalo. Evvubuka erimanyiddwa lyetikka ekyalo. Eryetikka ekyalo. Mpulira. Kati bawulira kati bantu ng'abo. Omuntu okwerwanako okuvaamu inferiority. Anoonya kiri ekizitowa n'akyetuuma. Mpulira. Muhoozi si mwana wa munsiko. Tuvudde mu nsiko kyana mukaaga nga ali mu nasale. Mpulira. Kale gano amaanyi ameemanyenga saagala ayogerere mu ga kitaawe. Saayagala ayogerere mu ga kitaawe omulala. Saagala ayogerere mu g'abagundi. Naye ye yennyini bw'aba ayagala byabufuzi yeeyogereko. Tikiyinza wonti kiinaho gwe kikutulakiza nti n'omwana yagambye bw'ayali badde agambye bye twanditenderezza yali badde teyeeyogerako yekka agambe nti bannayuganda kubanga abachwezi abo bamnyonnyodde si be balwana bokka. Mpulira. Mu nsiko tebaliyo bokka. Ffenna twali bachwezi. Bali bonna bami. Our contribution in this vital revolution agitadde bali agisibye ku bachwezi. Ensi yaba descendant b'abachwezi. Bebafwe. Nga mu kitaawe teyali tugamba. Mbalamusizza nnyo nnyini ddala mwena gye musinzira okubanga mulaba TM Online Television yenze Kanka Capital. Nesiza dda mu ddene ne ŋŋenda ewa retired Honorable Major Haji Abdul Nadduli okubatuusaako ekitundu kyaffe ekirala ekya political dose era twateredde dda wano mu kasaka kaffe we tugenda okusinzira okubaweereza. Ebitonotono by'owuliddeko byebyo ebingi ku bingi byebyo byentodde ku bingi bye tugenda okuba nga tubaweereza naye kansooka ate mbabuulire. Bannaffe mwenna abakola business naddala business esukka Uganda n'egenda emitala w'amayanja mukimanyi bulungi nti ekisinga okutula business kwe kutuuka gy'olaga mu budde. Kakati osobola kutuuka gy'olaga nga kampuni yo gy'okozesa okufunira tiketi ekukyankalanya. Kamba njulire Juba Royal Travel kampuni egenda okuyambako mu kutuukiriza business yo ng'ekufunira air ticket oba ng'ekuwa kye bayita air ticketing services. Kampuni eno ebadde Juba, South Sudan. South Sudan yeno ngebadde esangibwa si badde wabula esangibwa ku Crown Hotel opposite reception kati ne mu Uganda yagguse. Mu Uganda genda ku Park Royal Building ekizimbe ekyo kiri wali ng'oyambuka ku hotel y'abagumu oludda lw'ekyemanga ekizimbe kye bayita Park Royal oba opposite Watoto Church abamanyi weeri oba opposite Senana. Kakati okutuuka ku Juba Royal Travel bw'oyingira mu office ojja kuyita ku side eri ewabeera art oba ewali oluguudo olwambuka ku restaurant y'abaguma oba opposite Senana supermarket ojja okusanga Juba Royal Travel services bayina ezitegeerekeka nga air ticketing services, travel document assistance, work permit processing bakolera ku permit y'omulimu mu abaagala okukolera South Sudan oba abe South Sudan abaagala okukolera Uganda bakuprocessingira work permit. Mwena abavudde mu bufumbo nga mwagala genda ku honeymoon travel planning zonna bazikolera bakubookingira hoteli ate era bakola airport transfers gamba bakulinda ku bisaawe ne bakutwala gye bakubookingira ate basobola okujjayo nga balinamu naako kujjukiza yeno company gye nasooka okulaba ng'ejjukiza client ddiru agenda ne ddiru ava gye yagenda. Basobola okuhandolingira kago tekyakwetaagisa kweraliikirira nti natambulidde ku nnyonyi nyina ebintu byange byendeese ate bigenda kubula. Cargo handling services nnungi nnyo. Genda ku Park Royal Building mu kibuga Kampala opposite Senana supermarket oyingirire mu mulyango oguli side zene wali art ojja kusobola okuba ng'oyingira mu Juba Royal Travel oba ojja kuba bakebera ku namba z'amasimu ezo basobole okukuyamba. Ye Juba Royal Travel. Kati mwenna abali ebweru omwaka tegugwako nga tozimbye ennyumba
ekisinga okuba kyankalanya be bazimbi ababba material kolagana ne kampuni eyitibwa Stone Roofing and Construction Company be bazimbi abascout abasobola okuguziza omulimo ne gubeera nga gutambula bulungi. Stone Roofing and Construction Company balina enamba z'amasimu naye ekikulu bw'obanga olina ddiiru nabo ng'oyagala kugulawo fayiro genda enansana ku kisaawe kya Municipal Council ojja kulengera ennyumba eyaseresebwa amayinja eya Stone Roofing and Construction Company. Nkooyooyo Elisa Kiwana ye director waayo ava mu family eri Credible yankooyooyo services zisukka kuzimba ne bakuwa plani ne bakubira buli kimu ne bagikuwaako saako n'okubalirira ng'ate tulina ne service ennene esavinga kasente ejja kakati be bazimbi aba Stone Roofing and Construction Company beeyunire sinzira ku bigambo byange obeesige kubanga abasajja beesimbu nnyo bajja kumalira omulimo naawe obeere ng'oli musanyufu awo sisukkawo kangende wa Haji tusojjole ensonga zino. Ebinsi bya mukisa bya kuleka tubalamusizaako mukadde kano mwena gye musinzidde okutulaba ndi wa Honorable Major Haji Abdul Nadduli tuli wakaawe wano mu kasaka kaffe mwe tusinziira okubaweereza era bw'oba owuliriza bulungi n'obunyonyi butweyagaza tukola nabwo mu muti gwaffe mu kasaka wano. Haji waali abatumidde ennyo lubaale w'omulamu bagamba tasamirirwa. Haji waali butereevu kambabuuze byange naye anaababuulira mujeebaleko yenze Kanka Kapita nkimye amagezi ag'ensibo okuva mu maka ga Honorable Haji. Twebaza nnyo mwenna abatuwagidde. Ssebo Haji oli otya ssebo? Munnange gye ndi. Embeera ekutwala etya? Embeera entwala bw'etyo ndi awo. Omuganda agamba nti ndi awo nga nalweyiso. Munene si munene. Mutono si mutono. Muwanvu si muwanvu. Mpulira. Muddugavu si muddugavu. Kaakati n'obuuza nti afaanana atya ati ali awo mu ngeri ng'eyo. Nalweyiso ye yazza gwaki? Obange baali bannyimba be baayimbanga ebintu ebyo. Yalinga nalweyiso. Munene si munene, mutono si mutono, muwanvu si muwanvu. Kaakati nga bagamba kumudescribinga. Obulako omuteeka. Togambe nalweyiso omutono. Togambe nalweyiso omweru. Omuwanvu. Embeera ya Haji ya nalweyiso. Abagereesa nabo n'abayimba nabo bayiyiriza. Ajja n'atukuterawo embeera n'ogitunulira n'oga ate njidde. N'olwanagana naye paka lw'ogikoowa. Mazima. Haji newankubadde oli mu mbeera ya nalweyiso ffe tukutawaanyiza ddala. Era ddala. Naye katusabe Katonda agitereeze etereerere ddala ereme kubeera mu aga naaga mu mbeera bwetyo. Haji mujeebaleko gye mutuusaako engalo. Tukyagikola. Mazima. Ne bwe tuba tuyiseeko mu lusuku enkuyege zikuba enduulu. Mpulira. Weetuli. Zibaayo mu ssanja. Zibeeramu mu ssanja omwo. Naye enkuyege zansubira Haji. Oba zifubutuka wa? Ziri mu ttaka. Naye lwakuba tezigenda wala. Ziyita ku surface kuno. Era okugenda ewala tesusa fuuti 3. Bisibanga wala nnyo zibeera kumpi kubanga zirya bisubi teziteekeddwa kubeera wala. Enkuyege tuzifunamu kyennyo Haji okujja tuliira essubi lye tubisse ebitooke. Ate ne zikolamu ettaka. Ati era zifubutuka mu ttaka kati ndaba ng'ezoonoona ennyo okusinga ate okutuyamba. Zirongoosa bulongoosa era zikuba ebituli mu ttaka omwo. Empewo neeyita mu oxygen n'abeerayo n'ebyo ebiri mu ttaka ne biba n'obulamu. Mpulira. Obuze ate ogwo mugaso mbadde sigutunuulira. Mbadde nzeyabira mu kwonoona. Manyi zijja ne zisaayirira ebikajjo. Era kyekikulaga zitambulira awo ku ngulu. Ate zibiwoomerwa okukamala. Ku mirandira gy'ebikajjo okwo. Naye twaziyiyiza eddagala. Omuntu talemererwa. Omuntu yaziyiza eddagala lwakuba
eddagala lyajjiramu ebikojogo erimu ofuuwawo n'obanga azigambye mugimuke ate era mu ngeri y'emu tujja kwekanga nga n'obutiko tetukyabulaba anti kubanga enkuyege ze zikola ettaka erikola obutiko mu muddo bw'ofuuyira ennyo beegulya fangasi azivaamu yakola ekika ky'obutiko ky'obalabanga ebika by'obutiko bisinzirako bika bya nkuyege akabaala bwe katyo nkuyege embaala akanakanaka enswa endaka z'owulira ez'ebulemezi nawolawona entunda nazo kika kya nkuyege waliwo zino ensejjere akabina ezo eziwanika akabina ezo zensejjere ensejjere naye ekola akabika kakati lugambe embobya tuzibukawo ng'enjuba yakagwa akawungeezi ate zino zebakubira pereketya ezo nnaka ezasiriwala ezitaabuka mu kiseera kya mugundu gwa nkuba era baziyita namputte ti nsirusiru mpulira uli ababika ekibulangiti ne bakuba emibala egyo ogera okuwulira nga zivuddeyo era ofukirirako n'amazzi ne zirowooza mbu enkuba tolaba nti enkuba bw'eba etonnya gyekoma okukuba eggulu nazo gye zikoma okuwulira n'okusembera Katonda alina engeri gye yateekateekamu ensi ffe tuduplicatinga bya Katonda ne tuyiiyiriza okusobola okuziryako ddala naye aje ensi bwegenze ekula ebintu ebimu kati tuyinza okuba tunyumyano nga waliwo agamba oba bagamba biki ebyo bangi abe basinga obungi kubanga fa abali mu tropics tuli mu nsi etonyamu enkuba n'omusana negwaka era nga mulimu n'ebika by'omuddo bingi era kyokudolanga ebyo ebiwuka ebyengeri ng'eyo tubifaananya ate tusobola n'obigereesa naye kati kwogera ku nswa n'ogyogerera ebulaaya egwa n'omuzira eyo enswa tebeerayo kati oli nga yakuliza abaana b'e Bulaaya wano aba yeetaaga musomo mulambo kutegeezebwa abamu balinnya n'ennyonyi bagiba era kino Mukama Katonda ansonyiwe bwe twali tulambuza Ssaabasajja ne mu kitabo kyange mwekiri nga tutuuse Seggalye ne tugwa ku mugala nti abaaliwo baleeta emigogo ng'enswa ennaka esaze kubanga otoyinza kusimba lumuli ne luyingira mu ttaka ne bateekako omugala n'osimba emmuli neeno n'obikka eno emabegawo yonna wano wasimye envubu w'oteeka empombojjo oba empombojjo kaakati luba lulagala olutangaala kaakati bwe ziba eriye n'awaddugala bwe zijja zibuuka zijja zitambulira ku ssubi ne zigwa mu nvuba awo naye twasanga omugala ye n'abuuza nti kino ki envuba kino ekinnya ky'osima ng'okigenderedde nti mwe zinaagenda mpulira n'abuuza nti kino nti Ssaabasajja nti ogwo mugala kwe baagambira nti omulemeezi nkucwa yazibira n'ekkangaawe ekkubo nti tebbali enswa yange esaze ogwo gwe mugala mpulira netugenda kale kibudde kagambo kogambye nti omuntu bwakulira awalala atunulya bino ng'alabanga ffe abagereesa oyinza n'obbabuuza oba batandise na kiikyo aja abategera ebintu bino muli batono ddala n'abasigadde abaali badde babitegedde ensi batutte bazze mu kibuga awo balinnya nnyonyi ebisigadde bwe bakomawo bavuma byaffe baga byenalabye Dubai birungi nnyo byenalabye mu America eyo Texas California bye tuba tuleeta wano ebyaffe situbikulaakulanya anti tetulina sitayire etumbula byaffe anti gugireete poliisi ate gwatolina obuuza nze naawe weebaliremu mazima singa obuyiiya tubukola nange ekyo kinaabalibwa ku nze bwe nakiyiiya nange bakisomeko nti omusajja yali muyiiya
yeyambisa environment ye n'akyusa obulamu. Definitely. Haji wenzijidde eno nsonga sigenda kuziwanvuya nnyo, ngenda kuziwumbawumba. Haji nayagala emabega awo kuba mbaddemu omusujja omungi. Nayagala emabega awo okujja okwebuuzaako ku kintu kye bayita abachwezi. Olw'okuba nti nno kirina gye kyayitireyo kyafuuse ensonga. Eggwanga lino lyonna tukiwulira nti litandise okutuumibwa nti nno lirimu bachwezi bokka. Haji kansooke nkubuuze ku kigambo ekyo bachwezi nga sinagenda mu bingi. Haji abachwezi be baliwa? Be batya? Abachwezi kigambo kikwatagana ku bantu abazze batambula. Ne bajja n'ebyabwe. Nga balabika nga abalina obuwangwa ate obutafaanana bulala bwe basanze. Mpulira. Kale n'abachwezi abo limu ku mawanga agatambula nga gava mu North East Africa. Mu Ethiopia ne mu Somalia. Kakati n'abachwezi abo baali basajja bassemisambwa. Mpulira. Era kyobudde olaba baga nti baabula bubuzi ne bagenda. Mpulira. Kale abachwezi abo bajja bali intellectual okusinga ku bantu baffe. Basanga muno. Mpulira. Kubanga bajja ne technology ne science ayalaasa okulumya kuwaffe. Bajja n'obuyiiya obwali busukuluba kwe baasangawo. Kubanga ekitulaga Ssekabaka Kintu yatambula n'ava e Bugisu n'agenda mu Ethiopia. Bw'atuukayo mu Ethiopia asubira bekirowoozebwa n'aggukira mu kitundu kye bayita eky'Abakushites. Ekitundu ekyo tukijjukirako nnyo olw'obuweesi. Mu ebyo ebikulu bye yajjayo ng'akomawo engoma gye tuyita wango. Wango. Mpulira. Engoma eyo yali yenkana wali olabyeko ku bupeyiro buli obwaffe obw'ebyuma. Wabulabako? Ogamba pipa? Peyiro, akalobo. Akalobo ako twabukimisaako n'amazzi nga bwe yenkana naye nga ya kikomo. Kikomo ye bronzi? Kopa. Ye kopa? Nga ya kikomo ng'efaanaganako ne walaba ku stovuzi ez'okupika? Ez'okupika. Kakati wabangawo n'akadagala ke bayita akaburasho. Bw'ayisangako bw'oti ne kagisiimula n'etemagana bulungi nnyo. Sitoovu ezo zifaanana eky'ebitaano ekinusu mu nfaanana. Era ne ku mirembe gy'Amindi baabigula nnyo nga babikolamu. Mpulira. Kaakati ne bajja n'eŋŋoma. Eŋŋoma eyo n'erwawo nga ya Bwakabaka. Era nze nagirabako nga twefuga mu 62. Awo mu Lubiri nga bagibisseeko olubugo bw'osasulangayo ssente 2 nga bakubikkulirako. Ze bw'ozigeraageranya 2 genkana wakati? 2 nga 12. Kubanga 2 esiringi yabanga mu buwaafu 10. Kaakati ago 2 nga ziba waafu 20 ssente 2. Naye nga ziyinza okuba kubanga nga esimooni ze ssente 5. Mpulira. Naye ku mulembe nga guno eyinza okuba nga ssente 2 ago kubanga essente 2 ng'oguliramu ddala ekintu eky'amaanyi. Nga kiyaji? Kabalagala kagulanga waafu emu. Ne bakuwa embalagala 10 mu ssente 10.
ne bakuwa embalagala 20. Hey. Nodda ekika kyonna ne kirya ku mbalagala nera nga zijja ku ssente ezo mpulira 2. Kaakati Lugadi mwaka gw'Olukumi 89 mu ntalo z'eddiini ezaali zibujja Mwanga bwadduka n'agenda Ukerewe eyo ku bizinga Tanzania Lugadi n'agibba era n'agiweereza e Bulaaya mu mwaka gw'Olukumi 9 engoma wango ne bagisa endala ne bagiteekawo naye emyaka egyo gyonna 46 gye yamalayo nga buli mwezi enkuba mwezi nga gubonese nga yeekuba wango tabuuka olaba abuse nti abadde andidde ng'esirika ate egenda kuddamu okwekuba mwezi ogunaddako nga gumulisizza omwezi kasita guboneka nga evuga kati Bungereza n'Obwakabaka bwayo ne bateekawo akakiiko ak'okuwuliriza kiki gyesaali kwe nalabira nti balaba nti kibagaaniridde kwe kupangisa ennyonyi special flight chartered plane ne bateekamu engoma eyo n'abagiwolekera gye baatwala mu mwaka 1989 ne bageza mu mwaka gw'Olukumi 1936 nga Chwayi Ssaabasajja Kabaka Lugadi yagibba tagitwala n'agitwala. Kaakati ne kyatulaga ekyo nga mu kuba kusites mwe mwali abafukusi b'ebyuma mpulira ate bano nabo baali ba Bwakabaka ate bano Abasomaali balunzi mpulira Abasomaali abo baalimu obulunzi nabo ne bakulugukala ne bava e Somalia ne bekkata Karamoja baba bayingidde mu Teso basaze bakkiridde bebakkirira amakanda oyinza okutuuka wano ewa bigo bya Mugenyi emubende ezo ziri zimu ku elements oba ezirabika ezirina obukwate n'abantu abo mpulira. Kaakati nno Bigambe Wabegenyi nga kirabikanga nga kyekigo ky'Abachwezi bwe basinziira okubeera awo ne bayingirako ne mu Tooro ne Bunyoro mpulira. Naye mu njigiriza jjajjange ekitange gye yanjigirizaako teyaŋŋambako nti Abachwezi enkole tebaaliyo. Ane kyembalija okutunuulira tebaaliyo okusinziira bw'onnyonnyodde baasinga kulabikako e Bunyoro ne Tooro naye mu budde obwo yali ng'ekyo n'ekyali Bunyoro eyo gye baabeera n'ekitundu ekimu ekitonotono ewaffe Buganda olwakimera kubanga bwe yavaayo alabika nga yaleetako naye nga olulyo terwatinta olw'ekimera ekyava e Bunyoro okyava e Bunyoro mpulira. Bo onnyonnyola Haji gambye baali basajja bagezi aba tekinologiya nti bo bye baakolanga byasukulumako bagadya mu nsi zino ebbiri. Ethiopia yayina abakusaitisa abaweesi b'ebyuma ennyo ab'amafumu amanene n'obusaale ate Somalia yali nunzi na bisolo mpulira. Naye embula yaabwe nakati tukyagamba baabula bubuzi. Haji olinga agamba nti emisambwa tuleeta abaasoma ku misambwa nti jajja ne gibula bubuzi. Era na wano mu kubula
si ku bachwezi bokka n'ekintu baali bambala nti yabula buki bubuzi naye dda ki ku mulembe guno bwe gweyongedde amagezi twakizuula nti kintu bwe yava e Buganda yalaga Zambia mpulira eyo gye yasimba amakanda era tugenze okweyongera okuba nga tulaba nga tutunuulira amannya nga Kintu Kimoga Kireke nga byonna eyo olulimi olwo eZambia boogera Oluganda olumogofumogofu bw'oba babuuzizza n'oyogera ku Kintu bamutegeera naddala nayambwa nnyo mu kukola research yaye nga nkyali ku University wano e Bugema waaliwo abasomesa bangi Bakimoga abaani nimbagamba nti ono Kintu nti atumumanyi n'amannya tugatuuma mpulira bwe wali okola okunoonyerezako mu ssettendekero w'e Bugema baakuyamba banyamba nange neneesunga nnyo lwa bunaku buno nga njagala nnyo okugenda okunoonya oluli olwo kubanga lwe lutufuga wano mpulira olweyagala dunoonya nga njagala dunoonya lutegeerekeke naye ate munda beemanyaamu akatonotono kubanga ku mikolo egyali eyo Ssaabasajja Kabaka yagenda ate n'Abazambia batuuse ekiseera ne bajjako eno naye lwakuba nti ebintu ebyo tebyayita mu masomero kutinta nnyo mpulira naye kati ebitabo bye tugenda okuwandiika na bino ebirala ebigenda byogerwa nga bitubuzaabuza tujja kutuuka okwesitula tugende tumale okunoonya olulyo lwa Kintu lwasibirawa tutereeze mu buwandiike Haji njagala kubuuza abachwezi bano tebaali Banyankole Abanyankole beba abatuuze bannansangwa mu Ankole abo tebalinaako gye baava bannansangwa be wazira abatwogerako nga Abahima beba abatu abatambuze abazzi abalunzi era abajja n'Obwakabaka mpulira era beba olw'okuba bajja n'Obwakabaka ate nababeera basosoze nnyo eri bannansangwa bebasanze olulimi olwogerebwa Lunyankole naye nga lwogerebwa Abahima abalunzi mpulira era Abahima abo abalunzi be batuuse e Burundi be batuuse e Rwanda they are Somalis mpulira ekitegeeza Haji abachwezi si Banyankole kakati era nabo babamanyinga abantu ab'empewo nga naffe bwe tubamanyi nabo bwe babamanyi Haji nkutegedde bulungi kakati waliwo n'ekigambo ekirala kye nnawulira ekyagamba ti mukama wo Museveni muganda we Salim Sale n'abalala abayogerwako mutabani waabwe kennyini ow'omusaayi nti abo be ba descendants oba be bachwezi abaliwo kati era nti bw'obatunuulira beba gwosobola okulabira abachwezi abatuufu ebintu bino babiwulirako oti abasajja bano bachwezi ekintu omuntu Omuganda agamba nti omuvubuka ow'ekinyumu yeetikka ekyalo ogamba kino ekyalo ky'abakankakanga oyinza okugamba kyeri abantu nga 5 bakanka kabita kubanga ku kyalo gundi ku mutala gundi oyo gwe bategeeza mpulira wano syagadde nze naalibadde nkyogera bw'oba obala omulembe gwange n'erinnya lyange lyayitimuka nnyo mu Luweero olugati eyo mu Luweero ewanadduli negamba nti ndiyomu si mulembe ogwaji nakati ogamba Luweero nze ekisooka okunzija mu mutwe ugambe waginadduli bw'oyogera kukwebereramu
okwaza ekika bagamba oyanukula mulanga gwa Nadduli. Waliwo ebintu nga byo wabisigaza. Ebyo nga bibyo. Kale n'olwekyo evvubuka erimanyiddwa lyetika ekyalo. Eryetika ekyalo. Mpulira. Kati bawulira kati ku bantu ng'abo. Omuntu okwerwanako okuvaamu inferiority. Anoonya kiri ekizitowa n'akyetuuma. N'omuzungu bw'atyo wagamba nti a bigger culture always assimilates the smaller ones. Culture ennene assimilating oba kwe kulya kwe kuzingazingako zino waazo entono. Mpulira. Kaakati bigger culture gy'oba olina okwekwata. Kaakati njagala nkulage. Abali mu buyinza balina ettima ddene n'okulumwa okulaba ng'olulimi Oluganda lusaasaana. Mpulira. Naye kansookere mu nsiko gye twasooka. Saalabayo ageegenya kwogera lulimi luluwo. Saamulabayo. Bwe mwali mu nsiko. Bwe twali mu nsiko. Tewali yakola lihaaso. Bonna boolaba abo twagenda okuva mu nsiko ng'amagye googera Luganda. Era ffe twaleeta terminology eyo. Mpulira. Neewaliro obanga obadde oli ku TV. Olinaga nti kale asinzidde ebusiya oyo atunnyonnyole. Agenda okwogera. Omusasi waffe okuva ebusiya kuva Embaale katubuulire era atubuulira mu Luganda. Atubuulire mu Luganda. Kale ne bwetyo olulimi olwo nga lugenda lukula. Ate bano bakiyita bulabe. Bo balowooza kibi. Kubanga ate n'Omuganda oluzungu olukuva emayiro akakaaga lwe lulungi. Lwe lukulembezebwa lwe luli lwateekebwamu nti lwe lulimi lw'eggwanga. Baateekamu oluli Dokta obusimu kubanga bano muba muteesa. Oba toyinza kuteeseza mu luzungu ate n'ogeya muzungu mu luzungu. Ebyama byabiwuliriza. Buli kyoteesa kimugwa mu matu. Ddala era kyobudola bati ne muzeeyi bw'abanga ayogeranga awo. Ebintu byo bisinga obungi olina n'okuga nti ayogedde mu Luganda ng'ali ku mikolo mikulu wali kololo. Kino kiri bwe kiti kino kiri. Okimanyi waliwo atuuka n'agamba nti wayi bino byaffe bano tebabiwulira n'ayiwawo Oluganda. Ddala. Si Luchwezi si lulimi lulala. Era teri amanyi Luchwezi. Teruliyo. Nali gwe batubuulira lusomwa lutya. Waliifu yo Luchwezi yeetya. Waliifu yalwo siira wenjimanyi. Wantu wonna nnyonnyodde bulungi. Naye omusajja ono ayitibwa Mozi Kainerugaba yatugamba Joan nti Omulangira Fred Rubereza. General Fred Rwigema. General Salim Sali. Ne General Museveni. They were direct descendants of the Bachwezi. Abo nga kwe tusobola okulabira n'okutegeera Abachwezi be baani. Kakati abo wafuona mu Uganda bafaanana baani. Abo simanyi nnyo okufaananya naye kankubuli ebyempulira nti Banyankole. Rwigema Abanyankole gye bali. Mpulira Abanyankole bafaanana n'Abaganda. Kubanga Abanyankole gurupu ezimu zaava wano. Tebawulira Abanyaluguru. Tebawulira Abatembuzi. Mbawulira. Tebawulira Abatagwenda. Gye bali. Abo bava bwammwe Masaka. Mazima. Aji kasoke kujje mu nkuba eno. Nkyali ne Honorable Major Haji Abdul Nadduli. Enkuba etuleekaanira ku mutwe naye bwetyo abajagala bajagala. Katosobola kubeera mulungi omu gwe atajagala. Haji
obadde onjawulira amannya gano agalimu Fred Rwigema mulimu Prince Fred Rubereza mulimu General Salim Sale abo nno nga bebogerwako ng'abachwezi bali bonsomesezzaako abaali ab'amagezi ag'ekitalo mutabani waabwe Muhoozi Kainerugaba mutabani wa Mwono bebo ye bamanyi simanyi kirasi yatuula mu yaawe y'ebyafaayo obanga bamugamba engeri gy'ali mwana aliraanye ekika ky'abachwezi aje abantu abo aboogerwako bagwa mu kika ekyo kyonnyonnyodde kaakati nkugambye nti abantu abo babika bibiri twafuna abaava e Somalia ne tufuna n'abaava mu Ethiopia abaava mu Ethiopia si ba Hamitic people aba Hamitic people bava Somalia era bw'obalaba bafaanagana kyobudde nkugambye nti gw'olaba abantu betoolo ne Bunyolo nga bafaanana Abannalwanda kale abo balala mpulira kaakati gwe bw'ogamba Bunyolo Ankole erimu ebika bibiri erimu Bahamitic n'abo ba farmers Bahamitic balunzi batambuze abo bonna bamenye batambuze si bantu batuuze bawamu wazira enjawulo gye baleeta eyaleeta obuzibu nti baadoptinganga olulimi buli we baba batuuse bwe baba batambula nga banoonyeza ente zaabwe amazzi n'omuddo boogera olulimi lwe basanze we banoonya mukitungulu bagende nabo lwe baadoptinga mpulira kyobudde olaba nga abo abaava e Kalamojja baayogera Luteeso era kyobudde olaba nti kumpi bafaanagana naye bw'otunuulira omuwala Omukalamojja n'omuwala Omunyankole Omuhima tewali njawulo apana bano lwakuba nti gwe obadde obalabira mu kwambala ebyo ebikwinakwina biki naye nga bw'omunaza bunaza n'omuteekaawo Muhima Haji oyogera ku mishanana balina engeri gye bambalamu omushanana ne baawukana ne bali bali ab'obuleesu bali babuleesu ebibira biki kaakati ate soboddeyo e Kalamojja n'obasanga nga bawummula n'ennyindo mpulira kale nno abantu abo bebika byebyo Omunyankole Omunnalwanda Omuhutu Omulundi Omuhutu abo nayo gurupu yaabwe bano bebayita abayiru nti bo baddu baabwe bakozi mpulira kandi bw'agamba nti muchwezi nakkiriza nti Rubereza Rwigema bachwezi kakati ate gwoba okyakayanamu oli bwakugamba nti oli weegiini mpulira oba tolina bukaayana kubanga era alisabye omwana ensi engeri gy'ekyayuguuma nga tennaba erabye nka baluwona alinnyo omutuba enkaayana z'ebyazi sooka azireke taziinako reference talina waasinzi kyentunuulira nendaba gundi ye baji byayiseemu ebyo migrations of tribes abitegeera tannaba kubitegeera bulungi asooka abinnyonnyoke asooke kubyetegereza kubanga sooka otunuulire nga tannayogera otunuulira abatembuzi abanyaruguru abatagwenda abo si Banyankole Baganda serious be badduka mu ssaza ly'e Buddu mu kiseera kya Ssekabaka Kateregga n'Ejjunju oba alwanaganira okuzza essaza eryo okulijja ku Bunyolo onfuna nkufuna
Kaakati abadduka baddeeri abanyalogu bakogga ne basigala obugulu bwe buti. Mpulira. Abatagwenda be babawulira nti afa tetukyalina gye tulaga. Tukatubeere wano. Mpulira. Abatembuzi be babagwa ku kitundu ne balima. Mpulira. Mfuna? Tulaba napo ne mu Luganda nti atembuddewo entembe ento. Akoze atya. Alimyewo. Awubale nnyo. Mpulira. Kale no n'olwekyo olwokuba bawangaalidde era ne bwoba ogenzeeyo bwe badduka eno bagenda ddala ku nsalo be balima amatooke geeyo era n'amannya amalala bagalina babukenya be bagundi be bagundi. Mpulira. Maziba bw'okyogera nkiraba nga kigatta okusinga bye mbadde mpulira kubanga Haji omuntu ajja n'ayogera ekintu olw'okuba nti mu kaseera ako yaba aliwo abamuwuliriza mu kaseera ako bayinza okukitwala nti bino bye bisomesebwa oba bye birina okukwatibwa naye Haji ebigambo bya Muhoozi biwulikikanga ebiina ekigendererwa biwulikikanga biina kyebitegeeza kubanga ekyasooka kyali kigamba nti those who are throwing bombs around they don't know bebazanyirako. Ndowooza ekigambo sijja kukimusala ekigambo Haji kankisomere ddala nga bwe kikola ki nga bwe kiri naye nga yakifaringa nga Commander wa Land Forces. I pity those who think they can defeat Bachwezi. Uganda is a nation of the descendants of Bachwezi. Those who are throwing small bombs around will learn a tough lesson. Bwatyo yali ayogera ku bya bomu bino wansi n'ateekawo ekifaananyi kya Museveni ng'ali mu nsiko ng'akutte n'akaggo Haji lusimayo bw'okirengera ekifaananyi ekyo ng'akutte akaggo ekyo kya R882 kye yateekawo wano ng'agamba nti asaasidde abo abalowooza mbu basobola okuwangula Abachwezi. Uganda eggwanga lya abasigalawo ku Bachwezi abo balowooza nti bakanyuga bubomu obutono ajja bayigiriza essomo. Haji ngenda ku kya bomu kaakati kwekyo ayambala ebyokulwanyisa ng'agenda mu ddwaniro si ateekeddwa okuwewaana wazira oyo ayeyambula ebyokulwanyisa nga ava mu ddwaniro ng'abiwanika ku mulagi yateekeddwa okwewaana kubanga yalaga wa gy'ayise. Mpulira. Muhoozi si mwana wa mu nsiko. Tuvudde mu nsiko 96 nga ali mu nasale. Mpulira. Kale gano amaanyi ameemanye nga saagala ayogerere mu ga kitaawe. Saayagala ayogerere mu ga kitaawe omulala. Saagala ayogerere mu g'abagundi. Naye ye yennyini bw'aba ayagala byabufuzi yeeyogereko. Aleme kuyita bbali. Aleme kuyita bbali. Mpulira. Eyo yonna gy'alaga tikiyinza wano tekiyinaaho gwe kikutulakiza nti n'omwana yagambye bw'ayali badde agambye bye twanditenderezza yali badde teyeeyogerako yekka agambe nti bannayuganda kubanga Abachwezi abo bamnyonnyodde si be balwana bokka. Mpulira. Mu nsiko tebaliyo bokka. Mpulira. Enkambi ezo zonna naye Buganda yali ejjudde Bachwezi. Simanyi. Be bajjudde. Bw'atandikira ku Kowa ne Ton ejerega ate enyumuula aba abula. Aba akuba akutte fu. Mpulira. Abatategedde gotolagwe benagamba nagamba gundi oyo Bobo Wine nti mwana wange deka kutya kyanti nnyo na kuyita kuli noga nti ensi yonna ogimazeeyo. Mpulira. Mu bannansangwa ab'ebyobufuzi bemanyi toliimu. Mpulira. Naye ate bemanyi nga bannansangwa mu byobufuzi ab'omutawaana be badduse bajja ewuwo. Mpulira. Kano olwekyo no balina ebigendererwa bingi batajja kubuulira biwalira era bijja okulaba oluvannyuma ng'ensi yeeyongeddeyo. Totikiza bw'otyo nakubuuka nabali
betumanyi nga ababitegera ate badduka nekitawe yajja bwato nga bwe yali mu nsiko nga bwe yeewaana twali dduse omuntu bw'omulaba nga atinkiza alaga kukulaga yekka bw'ajja nga tulaba namubuuza nti wai gwe kikuleese eno olutete nolutalo nga neewomu emmere gye tuli eyo emmotoka zigisomba ziyigyeyo kiki mpulira yalaga strategy ya kifo naga nti ekitundu kino Buganda kiri central Museveni olu it is too decisive mpulira to the decision of administration of this nation kitundu kino kisalawo nnyo mu nsonga z'ebyobukulembeze bakamanda binti this central region is very vital to the politics of Uganda and is quite decisive mpulira when the Bazungu collaborated with them they ruled Uganda. I see. When Amin collaborated with them, he ruled Uganda. Mpulira. So when Amin collaborated with them, he really so took power. You leave me alone. I know how I will deal with Baganda. Mpulira. You concentrate on your fighting. Seriously, when he collaborated with Baganda? Definitely yes. He is ruling Uganda. Bobango otunudde ku olupapula baluyitanga obuzava lwakuba amawulire omwaka gw'enkaaga mwebiri nti Milton Obote keyeegasse ku Baganda oba yeegasse n'Abaganda kirabika ennyumba agizinzibye ku Lwazi n'okwebagala yeebagadde ku mugongo gwa njovu waliwo enjovu yali eremereddwa okusala amazzi kizibu teremererwa masanga nakubadde lizitowalitya fena twali bachwezi bali bonna bami our contribution in this vital revolution agitadde bali agisibye ku bachwezi nensi yaba descendant babachwezi bebafwe nga mu kitabo kye yali tugamba leka koppa bikoppa oyogere ebyo ototegeere mwana wa politics abanga akwata ensenene tagaba tukase asoba busuubi wandi ba mu nsiko nga toyina gy'okutte mazima batuka nange ezo zibuuka politics bw'oba omugerageranya mugende mpola nga akwata ensenene mpola just a single mistake violating everything the whole lot zonna ensenene zidduka naye oba wazirabye mu ssanja mpulira Haji kigambo kikulu nnyo ekyo kubanga saalinyumiddwa nnyo abo abalokumpoka n'ebyo mpulira kubanga nze mulaba nti bw'alaba nga kitaawe mugagga wa buyinza naye ayinza okutuvuma atandika naffe atuyiseemu amaaso mpulira bw'anaaba atuyitawo otyo nti ensi y'abachwezi olwo ajje waffe atatusaba obululu agende mbachwezi ninga ate abachwezi gye bali ife tetulinayo pawa yaayo naimena bakalondere Rwanda bakaleete wano bakagyendamu ebanyamulenge bakaleete wano abanyamulenge abampulira bali Kongo mpulira kati bwe kibanga kweyogerako yeyogereko nga ye aleme kuvuma ate baleeta revolution mu yagalidde kugamba naye atandise okutulabawo nga kitaawe bw'atatulabawo mpulira abaanayita Baganda ye bwe yebala omuchwezi taba na danger naye nze neebala nga ndi Muganda ososodde nze nsosodde nze nja okusanga danger mwana wange va mu ebyo entalo z'abakulu zireke gwe saawa okutunuulira generation yo gyeraga mazima Haji nkutegedde bulungi kale n'akantu ako nange Haji kagira ne kanjijiira mu mutwe muno omuntu okwogera ku Buganda nti abo basosozi ate oli bw'ava yeeyita omuchwezi oyo ayogedde obugalo ne bukubwa oyo ayogedde ensonga gwe bw'ovaayo nti Obuganda ti ate abo basosoze Haji ekigambo ekyo ndowooza kisinziira ku ani alaba mazima Haji nkweyanziza nnyo
ku nsonga eyo. Haji bomu zikuba abantu. Tuwulira bomu eyakuba baasi n'etava mu kifo. N'esigala ng'etambula. Enno nti omwana eyagyesiba ow'ekajjansi eyo mu Lweza, mbu yagyesiba n'abaluka nayo, kakati olwaleero ndabye ku mawulire nga nti yamuyambako bagikole naye poliisi emukutte. Byatandikira kulambira eyo, ndowooza yewaava okuba bomu mu kapooko joint akamu. Haji gye byatandikira eyo kati tuwulira biranda. Bituuse n'okukwasa imaamu w'omuzikiti gw'ekajjansi wali ne bamutwala nti bamusoye ebibuuzo nti abakuba bomu basaalira wuwe. Kale haji ebintu bya bomu bino eby'obutali butebenkevu bw'oba obiraba obitunuulira otya? Biri bitya mu ggwanga? Kaakati isu eyonoonese mu security nayo lwakuba yabampaane. Olwali bayodde bwe bati abenyigidde mu gw'okutega bomu. Twatadde 3 netulaba nga gwolye oleeta byaki? Mpulira. Sooka osengejje weetegekese bulungi. Todduka buddusi. Tupaala bupaazi. Mpulira. Tetufuuke basibeere wawaka. Bakola batya? Ate kati bw'onoomala gasaaliita nti ndabadde ngenze oggula bintu gundi. Kabomu olubwatuka bwonna ne babayoola. Nange nogana twamuyooleddemu era tulanga bwati ate bwati omanyi nze mbeera kuno n'empakanya ekikyamu n'ensembe ekituufu. Museveni kyaba akoze nga kirungi nkiwagira era nkitunda. Mazima. Bw'aba akyogedde nga kibi nze kintwaliramu. B revolution yange kigitwaliramu. C eggwanga lyaffe lyononekeramu mbwayo bulambalamba. Mazima. Kubanga lino eggwanga teririiko bugulaani nti gundi yaligula yenna nnyini lyo. Teririiko kyapa nti Katonda bwe yaliteekawo yakiwa gundi. Gundi yakitukuumira. Kale nno n'olwekyo bomu zino zaagala kwegendereza. Zirimu kabampaani. Ku baani abazikola era abazigendereza. Kaakati tulaba mu Somalia eriyo abavubuka bakuba bomu. Bwe tugenze ne tutunuulira mu Congo esiisiddeyo ADF bakuba ne bakalooli obasangayo. Be batyaji bakalooli ego kyolooza nti bonna abaliyo basiramu bereere. Ba Paulo gye bali bapita naye wano omusajja ono Konyi mu Katuliki nnyo ye Yosefu era ejeri naye siwulirangayo faaza n'omu gwe bagamba mbafaaza b'omunoosi naye yaddukiranga mu bantu nti Bakatuliki mmwe bannannyini ki mpulira Koni beera bakutte bwe bati tetumanyi bwe baakwata ne baali batadde. Mpulira gwe bw'owandiika amannya n'owandiika Ahumada Kauseini gundi Sale kweyetuuma erinnya eryo musiraamu. Salim Sale oyo si musiraamu erinnya lyabaki eryo kuba Muprotestant ye Kalebu Akandwe naho. Kale nno n'olwekyo eryo linnya bunnya mazima. Oli bw'ajja ne yeetuuma byeyetuumye olw'okwagala okutuukiriza bigendererwa bye si teba ddiini mazima. Okusinziira olabulaga nti bagundi basaalirawo abasabira mu kkanisa bati bakuba bomu. Simanyi lwaki basootinga batyo bo bwe bagenda okusengejja. Ne bw'onookyawa obusiraamu ate n'oga nti bwenkyaye bw'oyegganya onuuna ku bbu. kubanga emyaka 1400
mwebiri obeena bweyita obusiraamu butambula mu kuwakanyizibwa ng'obukristaayo bwe bwali. Mpulira. Omanyi akasike bayita goowa. Mpulira kawulire. Kali mu Buyindi. Eno kumpi n'ensisinzagano z'Abapakistan. Kaatuukamu Abayitale n'Abafalansa nga batutteyo Obukristo. Ne bagaanira ddala Paapa n'alagira nti mubatte. Naye mu kujeemuluka kwabwe bonna ne Bakatolika. Era bw'ogenda oyinza okusanga 98% nga Bakatoliki. Era kuno baali basinga ennyo okutunga engoye n'engatto Abagoowa. Waliwo ne project gy'empulira giyita Agoowa. Kaakati gamba eno ekereziya ya bagiyita All Saint Church. Yebajja Bishop Semugerero Wawan. Yali y'Abagoowa. Mpulira. Anfana? Baamala kubalangirirako kiragiro. Okukola kutya? Nti battibwe bonna. Papa yalagira siga nti bamala. Nga bajeemi. Naye baalagala nti tujja kusobola olutalo katujeemuke. Baajeemulukuka bakatulise. Tebaliyo olwaleero. Gye bali. Papa okyamuyigganya nti mutemu. Otakimpanga kyafaayo. Bw'otakimpa Haji nga kyafaayo. Nkakibwa n'obutakijjukira. Sikirowooza nako. Haji ebintu bino ebiyitira mu Busiraamu. Ne bakuba bbomu n'ogaba Abasiraamu. Ne bakuba abalala n'ogaba Abasiraamu. Gw'obiyise mannya nti abantu beetuuma bwetuumi mannya. Njagala okugamba. Wano nalina headmaster nyisijja kukulaga beewala. Wano. N'abeerako mu masomero gaffe ag'Abasiraamu. Naye bw'amala okuvaayo yaddayo mu Bukatuliki bwe. Era embaga baagimugattirako bombo. Waliwo. Ey'empeta y'ekkanisa. Y'ekereziya. Mpulira. Ne gavumenti erina bambega bangi nnyo abakoze ebirego ebyo nga balaba si Basiraamu woowe. Naye nga balala. Yo kennyini ebagitwala nnyo nga lesson. Yo kennyini ebamanyi. Kigundi ekirevu. Tukisasulira n'omusaala abeere nakyo. Solo tuketera Abasiraamu. Nimbanga banaye babuulire mbanga mizikiti nga muno. Mwogeremu ebisaaniddemu. Mpulira. Ndeka kulowooza nti bonna bonna abali wano babudala nti Basiraamu. Omubuwalabu okulana akatugambe omuzungu ali nga mukulisitaayo. Bayibuli bw'atuuka mu Buwalabu embo gye boogera Oluwalabu olwereere. Teriyo Bayibuli ya Luwalabu. Luli lulimi. Era bw'omusanga alufuuwa ogamba. Sajja Omusiraamu. Wano baatoola salaamu wano egindi eruweeru obayimirira baasize eruwa we ziyimirira awo. Ku lutalo luno lw'abakoli olubadde lubujjera. Ne batoola salaamu ne balyoka nti bannangalo ne basonda amenvu naye bagenda ogenda okutonda okulaba nga buli ali eryenvu akuba akabondero ne bagaa nti badde boogera Oluwalabu nga bo basomera mu Luwalabu naye ng'ate bo Bakatuliki nga lwe lulimi lwe bamanyi. Haji bw'okinnyonnyodde ngenda nkifuna olukongoolo luno Haji. Manyi Abaganda bagamba Haji tewali wali mukka watabula muliro. Olowooza lwaki olukongoolo era luli ku Basiraamu? Abantu bangi nnyo abalina enkola ekyawa amadiini olugenderezo nga yakagenderere naye nga ate tekigenda kumuvaamu era agenda kula afe agende ekimunyiiziza kyatayagala byonna bisigalewo bawukaganira awo ayawukane n'obulamu yabuleke nga butambula mazima okusinziira Haji bw'okinnyonnyodde obulamu
obuleka n'ogenda mu bibyo Haji sijja kukuleka nga kano sikogeddeeko tuteekateeka okuzza abaana mu masomero abaana baddeyo basome kulembeze bwe yasembayo okwogera yatugamba ngende mwegemese ab'amabaala babeere priority n'ab'amasomero okugema enkola eyo evujje tusobole okuzza abaana mu masomero Haji nga bw'oli musomesa wali tuwaddeyo ku bubaka abazadde abamu bali reluctant okutwala abaana bagemesebwe abasomesa abamu bali reluctant baagala mpiso naye ate nga tulina okuggulawo economy ebyenfuna biddemu bivujje Haji ekyokugemesa abantu bano bagende baggulewo economy gw'okirowoozaako ki tandikira ku nze empisa 2 eziweebwa zonna nazimalayo nga ndaba tonnafa anti kyemugamba abantu bagaba bagikuba ofa ate wano ne gye bangema mugwana lino weeri enkovu nziraba kaakati ompangadde nti okutuuka wano ng'eddagala libafu definitely yes kale n'olwekyo bagende batwale abaana babageme mpulira nabano bagende beegemese mu kino ontumye okwebaza Ssaabasajja Kabaka olw'enteekateeka eyateekeddwa gye twatunuulidde mu bufukunya bw'abantu nga baanukudde omulanga neneebaza nannyanukuliriramu ne Sam Mayanja mpulira eyagamba nti Kabaka yalwa tali mu gavumenti ayina kitiibwa ki bebbanga lyonna abadde bakowoola ab'okugemebwa nga balazeewo bano babadde bavuddemu ekizayiro badde babakoola nga ani agendayo naye baawulwa bagambye nti abange muyimuke mugende babageme emirimu gyonna gisobole okutambula ate nga sibalala b'ogitambuza be bammwe kale naawe Mayanja mugambe nti Kirimi yakedde nti anajja ekisana kakati olukoowo olwo enkuŋŋa engoma 2 zonna kumpi balabeka nga abaawedde oyinza oga nti baaweddeyo paka ne baga nti tuweddeyo ne baga nti kale bagende mu maaso nga bagiraki nga bagema Sam Mayanja byawoza Kabaka alinga Malukomekisi simanya talina kifo mu gavumenti bw'ayogera simanya gwe ate bamuwulira ng'ayagala nti nno gavumenti eteekewo enkola yeewonye Kabaka mu ngeri gye baawonamu Malukomekisi kubanga ye tamutegeera ekibi kwe kujjukirawo ekintu nga tewamanya Obote tewamanya Amini tewamanya Lule gwe n'ovaayo buvi nojja ogireki oyogere ku kintu ekyo ng'olinayo ebigambo 3 oli alindirira oyongereko nga tobitegeera kale musajja wattu Sam bw'atyo bw'afaanana mpulira bw'aba yeebuuza nti yaani diguli gy'alina mu byafaayo yalibadde temuwa ky'abazungu kye baayogera ku ntebe eyo Sam Mayanja endowooza ye yakoma kuyita bibuuzo naye kayasomeranga pepa yasoma teyabitegeera mpulira naye nze taddenya nja kumuvuma nga bw'atuvuma tayinza kuvuma bbaffe ne mumunyala naye namumunyala nti gwe tategeera wakulira mu nsi yawa mpulira bakadde bwe baali bakikaaki atasamba nekitiibwa Samu Katonda ekitiibwa ne Katonda akikusseemu Samu muntu munne ekitiibwa naye akikusseemu ekisiga okunsisa era ebyo byayinza okulowooza tebigenda kumuwangulira muganda n'omwamutwala ewa Museveni wa agenda kumugjawa tewaliwo ebigenzigenzi by'anaatwala byere byebyo gwate ensono ziraba ezibuuka oluvannyuma baziyita ki mpute tezabuukira mu mwaka
Olukuba emibala ne bayiwawo otuzi. Nga zo zirowooza enkuba etonnya. Enkuba etonnya eggulu lyeribwatuka. Na. Mpulira. Kale no ebintu eby'engeri ng'eyo tubyewale. Ate ne muzeeyi yennyini olw'okuba alina kyayagala naye abalirire nti si yeggwanga. Mpulira. Bwe njogera Museveni njogera muntu nga bw'oyogera Nadduli nga bw'oyogera Kaka. Mpulira. Onfuna? Bulungi nnyo. Naye gwe ogamba nti ekyo sikyagala gwandi Katonda yakugamba ddi nti ebinaakolanga mu ggwanga lino nga gw'obyagala. N'obuyinza bw'oba obugyewo. Head of state aji oleka ekigambo ekyo wakyerabira. Head of state yabakulira yali ku ntiko. Nkugambye. Ate lwaki tulonda nga head of state waali? Tugira ne tulonda ne tumuddiza endagaano obujja. Anti lwaki? Lwaki ajja n'ayogera n'afulumya ne manifesto. Ati nti agambe bugambi nti nze ntudde ku ntebe ebyange byagira ki? Mbimaze byaggwa. Aleme tukookonya na tukiina nti atuwa tusalewo buli myaka 5. Mpulira. Kiki kyaba tunoonyaamu naye aleme kutukema ate twogezesa bikyamu tufuula balabe n'abalabe. Bamayanja gwe bakolera aji wangambako ekigambo nti akolera mu mubaka aba yeekolera. Kati bwetuwulira ebigambo bwe biri bibanga ebifubutuka yennyini mu kiswa ewali Namunswa. Anti bw'abanga agenze n'ekyo akhira enkomerero y'obulamu bwa buli muntu yanjawulo. Tebagenda kukuba mubala Museveni afa olwaleero Samayanja afa enkya. Mpulira. Buli omu agenda kufa lulu. Abaayo batiitibya Obote 1 webalinayo Obote yagenda dda. Mazima. Abaliwo batiitibya ku Idi Amin bagenda dda naye yagenda dda naye yensejera ki? Oze noyogera ku Obote nenzijukira basesiriyo gwa webali bakena bani bonna webali mazima. Kale nno n'olwekyo twagala tusigaza emikwano gyaffe mu nsi nga gifaanagana era nkubira bannayuganda bannanga omulanga n'okusingira ddala abo omuzeeyi by'abaakoze nga bitunyiiza ffe ng'Abaganda ng'Abanyolo ng'Abatoolo ng'Abasoga n'abalala bonna eggwanga ly'Abanyankole muliteeka ebbali. Mpulira. Kubanga ono mwana yavaayo bubi era okuleetebwako sikwali kwa Banyankole. Naye twabukwatanga nga ate Banyankole bazze kuketta Munyankole munnaabwe. Mpulira. Kale nno omukwano guno n'emikago gye twatta n'Abanyankole gyo gigende mu maaso ku lwabwe ku lwagyo oli mumuleke. Mazima. Oli teyeteekerateekera kulya bya Munyankole ono ng'eyamukola ekirala mulala. Omukwano abantu kubanga omukwano mu nsi ezaffe ento omukwano bwe gufa kwoyo akulembera bagusa obukaawu bwagwo bagusaasaanyiza nene ku balala. Kituufu. Ndi kale Banyankole mulikola muti busibi babikukoze abikoze wuuli ono mbadde naye na ku kyalo. Mazima. Waliwo nabo kye tubagamba nabo baleekaane nga bagamba munnaabwe kyowa olukubo ly'otutemedde ligenda kukosa ffe nga gwodduse naye waali tusaasidde. Mpulira. Tusigale mu butuulo bwaffe mu mirembe. Mpulira. Olwo ekyewuunyisa Omunyankole omubeera naye ku kyalo ng'aziika nga alambula abalwadde oyo no ebyo by'eggwanga muba mwabivaako dda ng'oyo neighbor muliraanwa ataliiko kawabyo. Ekyewuunyisa agi nti oluusi ogenda n'ogamba nti obukugu bwe kulunda nga twasasulayo n'omwezi gw'amata nga gye tugajja agi naye bw'okitunuulira ate ekibi ababikola ate bo bali walalako ne bavumaganya eno yonna ku
kuba ebigambo bibaweereza bituuka eno yonna ne bitusaasaaniramu. Ekyajo omuntu akikola atya kuba bakitwala lumu. Kakati yesomo twagala okuzzaawo tuleme kutunuulira ggwanga lyonna azaaho naffe twatulwana noga nti bayiye abakyoli bayiye tata ssatu ez'abakyoli paka muzeyi naga nti abange ekintu kino tukireke tetulwanagana na ggwanga otwala luno si lwa mawanga lwa bufuzi bubi obufuzi mu magye agaffe abakyoli gye bali agabali agawe abaganda gye bali kaakati n'olwekyo nno tulwana na ideology enkola mu byobufuzi mpulira ne tugenda nga tukita mpola naye ate mukadde waffe nga yayagala abadde akiyita kikomewo bwaga nti yes bamunayita abaganda you are in danger ntya I'll crush them wajja tukurashinga mpulira bibadde gye biyitire eyo kaakati ebyo abyogera bwatyo nabana abanyigiriziddwa babwe bali ne batatunuulira Museveni ng'omuntu ne batunuulira banyankole nga gurupu ng'abano Rwanda mpulira tukirongooseemu kitereera ekyo tuleme kukisussa oyo mulandukireko nga bakati ono Sam Mayanja mukalakata munyankole Mayanja Muganda naye byayogera si bya Kinnabuganda mukuva eri n'avuma Kabaka abanga omutume mazima tayinza kuma Kabaka waffe neganda tulina ensirika busirisi nimuga nti oli kinyangalika naawe atamanya nejova tukuba empisa mbi ebeera mu muntu so si kukola generalization nti bonna bwe batyo ajo okitereezezza bulungi nnyo kubanga bw'ojja ne tugamba ku bannabakooba n'oyogera ku balala wansomesako ku Daudi Okyenge baliye Buganda ate n'ojja tubalonda notunulira obubi obwali mu Baganda ate abaali Abaganda abasomye ebiseera ebyo kugamba bwe tuba tuboogerako omuntu ajja n'abeerabira nti bo tuboogerako n'alondamu omu gwe twayogeddeko oluvannyuma baga babeera ku oyo aji message ennungi naye message ya Ssaabasajja ensanyudde nnyo mazima babadde batadde ssente nnyingi mu kulanga mugende mwegemese n'afuuka mugende babageme n'afuuka mugende babageme enkumuliitu y'abantu yasituse ku kigambo nsuubira ebigambo ebyo byaliyigiriza Sam Mayanja yali biyigiddeko akyayiga Mayanja sikiwa ane tuga nti omuntu obulamu bw'omuntu bukoma okuyiga lwayingira mwana Adaani afudde abatakyayongerako buli lunaku oba olina okuyiga okutegedde yange okusinziirako kale nsaasidde oyo gwe kikwatako atakifuddeeko yalowooza nti bwe yasoma ebyo byaggwayo aji nkweyanziza nnyo webale nnyo webalire ddala okuwabula ku nsonga ezo manyi kinyuma nnyo ng'omuntu akubulidde ensonga yaziraba n'amaaso ge nga aluddewo nga azeetegereza ate nga tomusuubiramu bigendererwa bibye bya buntu bijjuza nsawo ye na lubuto lwe kigambo kiviira ddayo n'omuggundu era kwensinzidde ku bigambo ebyo kwebaza ennyo mpozi nga waliyo akatalekeka aginsiibule vidiyo eno olunaku olwaleero akatalekeka nina ne mutabani wange yabaddewo neggulo nakamugambyeko mu nyumba ya State House yeja ntogerako wano nakululamba yazera yange nti agenda kutambula ajja kudda nokonyola sabbiiti 3 ninagambye bwe nti police oba security forces bazitagulule bazijje mu byobufuzi ebeere wali ku mulimu gwayo gwagitumisa poliisi mpulira naye kakati tugenza okutunuulira
nga poliisi yentemi y'empenda ey'okutta ligiimu eno beŋŋamba ligiimu eno mba njogera ku NRM obutaddayo kulabikako gyeneeko mu kukola havoc mu bantu naye gye bajjako mu gifulumya ebweru w'emitima gyabwe edda ebweru obanga abaana abavubuka bano bonna beekunga ne beeteeka mu kibagalo kya Nuupu n'abalala njagala baddeyo batunuulire nti 7 mu abavubuka abaaliwo ba Museveni n'abalala baakola batya mpulira nti baakera enkya ne baddukira e Tanzania ne baweeginga olutalo olwajjako Idi Amin mpulira bano baba tebeeginze kugenda mu lutalo lwa mmundu naye nga tuli lwa mbigambo tubate kubanga poliisi sinnagirabako etaayiza General Muhoozi etaayiza gundi wange Lwaboogo Odrek yiino gundi yagenda n'asabira erukinjiri banda z'omulundi gwa 3 Besigye ng'asaba n'abantu naye mmwe musirikidde wali naye nadduli bw'anaavaayo bw'ati n'ekyalo bajja kiyoola bakimale oyo politics wakyana kitoto mukomi poliisi toyongera kuzannya politics oyo mpulira bali bwe bagenda kiba kya bulijjo nalanga nti bannange abaana baffe bagenda okufiira obwereere waba n'omwaka gwe twalonderamu akalulu tegunnaakuggwako ate gwolanga kalulu kalala mpulira n'olwekyo beetegese bukyali batugumbuliremu bano baali badde basisinkagana antagonistically mu maaso mu 26 kuba kyankalanya naawe mukama wange nakusanyukidde nnyo beera mbu beewammwe mpulira Besigye genda otagonizinga abantu abo babasangeyo gye baba bakubira emiggo naye toleeta kukubisa abaana baffe emiggo lwa byabufuzi ebyo bitatadde tojja mu butale bw'e Kampala bisa baganda miggo beere ye Rukunjiri wabalabyeko erukungiri nga bakuba emiggo yadde lwaki mutuzanyira ku bwongo obwengeri ngeri sinawulirayo yadde nti olukuŋŋaana bakanyuzeeyo ekisiki ekinyooka wano tiya gaasi n'ebikebe bijjako abantu engalo bakuba ebigere kubaasa singa ekyo kibaawo tegedde yayo kale akantu akutolinda kale kabweru ku politics wakyana kitono gwendaba ate atuteekeddwa wakati waffe mazima kakati ayagala okwesimbawo bw'obanga toli mu layini y'abacwezi sooka obiwummule leka abacwezi n'abacwezi bagwaŋŋane mu bulago bajja batugera bwereere bwiriiri bw'oba oyagala kwesimbawo onoolondwa nkya owulire agabwa aganoonya nnyini nyamu kakati ku ssaawa eno nga twakamala okulonda okufulumizayo manifesito endala omwaka tegunaba nakuggwako tetunaba nakuwona biwundu bya drone ng'ate tuddamu ebyo tunakola musooke mukole kampeyini nza kumanya abantu kye baagala si bibiina twagala mirembe mpulira tugenda gikola tutya emirembe okubukala mugizimbe bannammwe mpulira abantu kijja nakubagana okwenyigira mu byokkola okwekulaakulanya baddemu tugenda gindi kampeni za kika kyezoterawo byobufuzi ati agi nayo bizinensi kati si bizinesi abalina ssente basuubula abatalina Ab'Amerika bawulira batambula ab'Ebungereza bawulira okujjako abo bagenda okulonda ezo ensi kyewunyisa agi obukulembeze bukyuka ku makya kawungeezi ne babisoma ku mawulire nti prime minister omupya yeegundi n'otawulirayo yadde nti oba bakubye abantu emiggo
tobiwulira anti eri bakuuma politics mu kika kimu eno politics tumukuumira mbika nsikirano nsikirano ate sikirano y'okuwuddisa nti waliwo akalulu owange kuliwo ayaŋambye nti gundi yayogeddeko ku kigambo ekyo otafiire naye nguza amawulire saakirabyeko nti fe tetujja kukkiriza kuteekawo bwafuzi bwa nsikirano bwa Uganda nga tuwulira nti Museveni akulubeesa mutabani wa Muleete ng'ali yakyogereddewo nga saddayo kiwulirako nze kuba abamawulire bakibuuka ne bagamba waayi maye byamawulire naffe agi tubonaabona mwe mutusootingira ebyokuwandiika adaye agi nja kwongera okwetegereza ndabe oba nga kituufu ekigambo ekyo yakyogedde mu ngeri eyo ate nekirala kyenyinza okuyisa wano be bannamawulire bannaffe abaabukedde nga Pepper bukedde ye New Vision naye amawulire gonna ate amazito bagawandiika mu New Vision eno ne batukubira bumalaayo obuzadde ku mpapula z'amawulire ne bakola batya gye batiikamu lwaki bakulembeza balwanye mu Luganda amawulire agalimu ensa ne bagateeka mu Luzungu kale naako nako njagala editor akyuseemu atujje mu lubu lw'abatategeera wano baali nga bakyatunyooma batuleeteranga engoye ezitujaamuka be baba batwala engoye e Burundi ne Rwanda nawa ne Congo baleeta za bimulimuli bwe zityo bazo zabanga ng'obwaisonga bwolaba emmese y'omusonso ebaziyitanga zikadde okutuuka lwe baziraga nti bano kiraasi abazungu baali bakolera abatanzania rediyo nga wano erediyo y'amanda 6 e Rwanda etanzania nga y'amanda 2 zonna zikola omulimu gwe guki zonna zoogera nanoga nti bano banaku kano n'olwekyo nabo baleke tubalira mu bunaku nga batukubira amawulire getutategeera ebiri bo mu Luzungu lwabwe ne beeteeramu ensonga z'eggwanga ffe ne batteerayo abalwanya abeeyiridde amazzi abeekubye lwa musajja be basooka ku front page awo byebyo ebyange mukama wange bwe tutyo bwe tutambudde ku lwa mwenna abadde balaba vidiyo ebigambo bya Hajji oba mulalwa okubyongerezaako mbasiibudde mweraba Kimbuyege olaba jje n'akaaba bataka Uganda gunja w'ekitaasa omuto munnansi kyekyonsa oweebwa akakadde ka siringi buli mwezi kwenyumiriza munnyo